ko jako akawuwo naye ng'ensigo yajanika mu musana. Abalimi b'envendiirwa omuli ennyaanya, emboga, nakati, doodo ssaako n'ebirala mu disitulikiti e Nakaseke mu kibiina kyabwe ekibataba ki Nakaseke Vegetable Producers and Seed Multiplication Association basinzidde Nabbiika mu ggombolola e Nakaseke mu disitulikiti eno e Nakaseke ne balaajana olw'ebbeeyi y'eddagala erikozesebwa mu kufuuyira eryekanamye so nga n'akatale k'enva zino kafuuse kazibu ddala nga n'abaguzi abatono be balina badondola budondozi. Kitubulamu obwo obutale bwo tetunnaba bufuna ekyo kikulu nnyo nga tukinoonyereza n'ebirala mu musana tetukyalima so nga ate tuyinza okuba nga tulina ku mazzi naye agagajja wano wegeerembeka ogatuusa ku nnimiro tetunnaba kifuna. Abakulembeze mu kibiina kino nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe John Sewambwa basabye gavumenti okubayambako mu nsonga ezo kino kibasobozese okufuna mu ntuuyo zaabwe. Okuva ku siringi 3,400 eyo yeterina katale so nga ate fetusuubira nti senga ensigo eno erina akatale kitwanguyira okuba kati nga wano bweri ku mutindo oli bwe mugamba emitwalo 3 yandibadde agimpa olw'okuba nti mpita mu prosesi mpanvuko. Peter Musinga yakulira ebyenkulaakulana ku lukiiko lw'eggombolola e Nakaseke asabye abantu bulijjo okutwalanga obuvunaanyizibwa okumanya abakulembeze naddala ab'ebyenkulaakulana mu bitundu byabwe kino kibayambe okwanguyirwanga okutuusa ensonga zaabwe n'okubangulwa. Omuntu alina okubasomesa okubakugula eggombolola ayitibwa CDO n'abamu bakola ensigo binayita parish chief oba nayita omulimisa naye CDO yaliwo okusomesa ebibiina okukiteekateeka obulungi mukola mutya polisi zaabwe ssemateeka obukulembeze. CDO yavunaanyizibwa ku nsonga eyo bakubira omulanga mwenna abadde batakimanyi mukiyige nti CDO wabeera bwemba mumwagala tumuleeta. Ate ye akola kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'e Nakaseke Francis Lubogo asabye abaami okubeera obumu ne bakyala baabwe kibayamba okukuuma omukwano mu maka gaabwe ate n'okwewala obutabanguko. Omaze okuta kitaawo omaze okuta nnyoko ate obunyemi bwabulusa ng'ekyo kireeta lwa mukwano mu maka temuli mu maka kiyamaani ekintu kino kola omusomo kiyamaani mu ofiisi yo mu bukulembeze bwo mu myaka 5 kola omusomo bwe kiba kitagesa okuteeka buli kyalo. Ono asinzidde ku kyalo Bulwadda mu ggombolola e Nakaseke bw'abadde aliko abafumbo batabaganya oluvannyuma lw'omwami okwewola ensimbi ku bamanerenda nga tategeezeza ku kabiite we ate ku komerero ensimbi ne zimulema okusasula ate nayagala atudde ku kibanja. Akafubo aŋŋamba waliwo ennagula awange wembampa ono nange natoola sente zange zannuma. Bo bagambye kimu buubo osasula kati era ne bwe nadde eri ebbali bajja kuŋŋa yeri osasule nze kati gwe waleeta Naalongo ye mukyalawo Naalongo watunze ennyumba ye yefumbiro. Abantu ab'enjawulo baliko bye boogedde ku nsonga z'abafumbo bano. Naye bano bamanenda bayanera sinsi ze batulaga bo nga tebajja kugamba nti omutuuze wo twamuwedde ssente bweziti. Okiraba nange nemmanya nti omutuuze wange gundi bamuwadde emitwalo bwegiti nange nekakasa nti ekyo kyamusingidde kike kati manerenda singa nja nekusingira enju eno gwe nga tobuuza nti ennyumba eno yala ya Naalongo nompa ssente nekizuuka nga si yange ogenda kumpa waabirawo. Joloba Asafu yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kati njagala abaana tugende tuteeseebu tulyoka ate nkomewo nga mbaddiza ag'abaana.